Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana do kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Ne debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba gitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa? No. Ki one kimutawanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeera mu bwangu, however kibaamu magezi. bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna. Mbu ate bayitirivu. Naye enninnya gye mulinnyo ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnyo ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Ana yakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala.
Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Kasuku ye yangamba titolidde were kooti. Nengamba ne nange nakulaba. Osokanga asaagiriza ojja ate abantu yaga balaga nti gulya nnyo naye ogendera mu mitendera. Osoka n'olaga nti gwe saagala nti oli ku diet. Nojjayo ebikoolakoola, nojjayo fruits, fumbe weetegereza mbeera. Abazibadde munswazizza. Munswazizza. Kasuku nomba mmaga kasuku tonjogerako. Nga wakola. Akasuku tayinza kumacha kasuku ametobiyongerayo n'agamba kumacha. Basana kunaba mu maaso. Nesaba ogezze. Ate ongambye nkoze. Just okozeemu muno konsati. Naye no wansi. Manyi walinga finge bina tikuli yadde. Hati kati tokyalina wotaliraga. Newe nakusangira. Karu. Nga sivaamu kigambo. My sister. Ng'oyina empisa. Nali njagala kubba Zubeeda. Nga tovaamu bigambo wakazaala bambi oba wali okyebuuza oba naabisobola. Nali njagala kubba. Kuva ddala. Ogenda olaba nga sibbika. Alina kyovaako. Miming ennyimba nga mime her music. So when nafuna chance okuyingira ebiduula naye nga nkyasoma. Nenfuna chance ne meeting nga Cindy. Na meeting abayimbi bangi, she was one of them that I met. Ngani olwakutwalayo? Nagendanga ne bakwano bange mu biduula. Omuyimbi nga baali batiikedde ng'ogwo omugambo otya ng'ogende n'omuganjagala. Nze nalinga kawala akajagujagu nga mbeera smart nga nemba siri wa myaka egyo nfaanana ng'ow'emyaka egyo gino okuyingira ki nga nyambala according to what people should look like abayingira ebibbaala. So I used to pass very easily okuyingira amabbaala somehow nga nengeri gye nabeera kajagujagu. Kati backstage oyingirayo oti? Si backstage, mabbaala tabeerawo backstage. Let me say a club, let me say go to Club Silk nga Cindy jali tabeerawo backstage. Era namulanga ku stage nga making sure abayimba nyimirira awo maaso akulabe nandaba nempogala nyonyonyonyo. Kati wolaba omuntu ku bbaala lino neriddako ng'era kuli maaso awo ng'omuyimbira akuli awo maaso. You have to start to master their faces. Kati gwe wabazanga bbaala mwana aba? Exactly. Nemberawo nemulaba nempogana nandaba. I make sure she sees me. Kati wamala okuyima nga nenjogerako naye. Kati of course adda okulaba ng'owogana nnyo asiwagamba mumuleka ajja akole ki ambuuzeeko ngamugamba I'm your fan, I love you, biki those things. Kati I don't think she ever forgot my face. Kati bwenyingira live band nga maze okusoma, she still knew that girl eyalinga ayimirira mu maaso awo nakwaki. Subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Bannadde ogamba ki wamma? Kasubira muli bulungi abalabi b'Executive Media. It's Real Time with Mimi. Ndi wano eno ne Karo Kasiita omuli w'emmere. Kasuku ye yaŋŋamba titolidde were kooti. Neŋŋamba naye nange nakulaba. Osookanga asaagiriza ojja ate abantu yaga balaga nti gulya nnyo naye ogendera mu mitendera. Osooka n'olaga nti gwe saagala nti oli ku diet. Nojjayo ebikoolakoola, nojjayo fruits, fumbe weetegereza mbeera. Abazibadde munswazizza. Munswazizza. Kasuku nomba mmaga kasuku tonjogerako. Nga wakola. Akasuku tayinza kumacha. Kasuku ametobiyongerayo n'agamba kumacha. Basana kunaba mu maaso. Nesaba ogezze. Ate ongambye nkoze. Just okozeemu muno konsati. Naye no wansi. Manyi walinga finge bina tikuli yadde. Hati kati tokyalina wotaliraga. Newe nakusangira. Karu. Nga sivaamu kigambo. My sister. Ng'oyina empisa. Nali njagala kubba Zubeeda. Nga tovaamu bigambo wakazaala bambi oba
oba wali okyebuuza oba naabisobola naye njagala kubba kuva ddala ogenda olaba nga sibbika ate nakyovaako naggulira emmeeza wakiraba nakiraba neyanziza nnyo maama nfukamire naye naggula emmeeza nfukamire naye nkubanja naye era ebbanga lyezze nga njogera ku konsati yo obulanga osasula bwa mmeka ku tv sente zwali ogenda okumpa nagamba ojjeko emmeeza emu balansi asigalawo omumpe okitwale nti nkuwagidde tomanja okitegedde Zubeda nkuwulidde maama naye munnange olabika bulungi era kati twesunze okulaba omubiri kati kyeka kyoli mu kwekola ndowooza bakuubyekuubye wenna kuba kyeki nebakuutakuuta abaana bageya nga ki andi oyinza okwamba ne bagamba oba omubiri singa yagwambazza nga sikini erabika bubi ali gwalina spa sikini yinza olabika obubi nyina ki spa baba nkuutakuuta buli ssaawa spa eri etya eri fine talina ndudde ogiraba Zubeda concert empuupi wane kasuku ndudde omulaba ng'omanya mulaadi wange twerabanga nnyo naye kati naye ndudde omulaba ng'omutwale w'omugagga ki profesa mutumire nako sebo oyo profesa mugagga wa kasuku naye kati nze ne kasuku tulina abagagga baffe nga bagagga baffe ffembi nga tubagabana alina gwe yampa naawe olina gwe wamuwa nze saamuwa bamwenoonyeza naye nze alina gwe yampa bannange oli ankolako tumiddeko Don Jean oyo mulala Don Jean oyo kasuku yamumpeesa gumu musajja mulungi nnyo era ndowooza kati tebo wazimaze dda yaziguze dda oyo ekintu ekyo so kyova nkugambye abantu bano kati oweeguya bano boodinale ndowooza ab'emmeeza wakimaze nkyazinoonya tebo naye kati omuntu atanagula mmeeza yo ng'agenda kujja mu show anaafuna ekifo ajja funa Zubeda lekera awo ebintu byotandise ebyekisiru yajjudde dda oba bajja bajje Zubeda nanti ono ddano bega tebagenda kujja ama Zubeda abalimba mujja mu mujje bannange tebo baziguze dda abalina sente baguze dda kati mutuyambe mu aboodinale mugule nammwe kale bajja kujja era bagenda kujja inshallah bajja kujja so kati abawala booyimbira waliwo yaŋŋambye nti naye kale ekifo waatadde show n'abantu bayimbira sente banaazisobola nyimbira abantu ki bwe bamanyi mbw'oyimbira bawala bano basire queen anti basire queen balina abagagga baabwe okyerabidde ekyo buli sire queen abaako n'omugagga we gwageno ga bebi ntwalaako mu show ya Carol Kasiita nga bamuleeta ate basitamira tugenda ositamiramu tetubasitamira temagamba ani mugenyi mukulu wadde omugenyi mukulu twamusazizaamu otulowooza tugenda otugenda tumuleke ng'esitama gye bugeo sitama kitegeeza tetuliyo naye ate nga nina okujja mu show yo kati abasajja tutuulawa kimanyi tugenda kuba ba old man out musheyi tugenda tuuka ku red carpet ng'abaana bambadde obuntu exactly nze saagala muntu ajja musheyi nga yambadde kale yasharia muli fine ne bano simanya ekiteeteeyi bu glamorous tebiriyo ewaffe mu concert yange buli omu yamba olugoye nakusobola okukola bwoti ng'onyumiddwa ki ng'onyumiddwa kubanga nze sigenda kuyimba music wakwenyula tugenda muzino si ono batayimba ennyimba z'abantu anti katulero limba olinga yimbayo olala ng'omumi tebamumanyi yiye ebigambo byolwakimba yiya nga tulinawo abayimbi wane Zubeda yimba bintu bye tweyimba nnyimba z'abantu wano Zubeda leka totya nnyo Juliana agenda kukola ki Juliana talina kyagenda kukola alina okujja nampagira mu show era ajja kujja ajja kujja ankwereyo ne ka drop sinakyenda nguleko n'emmeeza oba tickets ajja kugulako mukubireko omanyi mu show yekiseera kyokka omuntu kyabeera n'empisa waŋŋamba kuva dda nina empisa bukyanga anti olina naye ate wano zeeyongera
Ngoina show. Anti ofukamya negota ina fukamya. Bana Zubeda kamufukamya nakweba nnyo gula meza. Nagola ke meza. Nenda nsaba balance. So kala ina show bannange. Mugule tickets, mugule ne tables. Ne tables ochabetaga. Zubeda lekerawe ebintu ebyekisiru. Zana manye yange yesimba. Nkyagala bannange Zubeda mpita abantu bagule meza zange. Mujja mugule meza batuleko nebweru bakisoboka nenga bagule. Bagobe n'oggoba bange. Tugule bagule. Nesho yesoose. Yesoose enene. Nakola kale waliko uma. Kali kasana. Kali katia. Kali okay, kali very nice abantu bajja. Wabakunamirira. Si nyonga leero. Njuka bina linchali nchali mama ngana kazaala. Pozi wajuka wakazaala. Ati nizo okukola nti nefuna bisi. Kali toyina mu lugoye lwonna lunaaba luwanvu bye bino bagenda kusulako ekireeso. Saagala kubalimba abantu bange nti waliwo engene okambalira olugoye oluwanvu. Tewaliyo na kino kireeso kye babasulako mb'olumuyimbira Katonda. Sera bwe kituuka nga kyakuyimbira Katonda. Kale weekali. Naye kayimbe zingabera nyimbe ezibbi zengero. Nga za Katonda. Olumu lwa Katonda olabula rafe mujadula abasaga bagamba show egenda kuba. Nja kwabala mukale ekiwanvu omulundi ogwo bayakisulako obusuuzi batomali bakijjeko. Bajja ne bakikusuulako. Basi agenda kikola. Naye nga sigala balima nti sigenda basitamira. Nja kuba nnimba. Chichi kati okusitama kunepe utekuyitamu. Singa yamusayita muddanga nalwala dda amawuggwe. Wana yabadde akugamba pneumonia. Bwe mba nkyali mulaba amawuggwe tennampitamu. Naye nga ko tewabaayo teboogera nga sheewedde obalaalikiddewo. Tebagamba yajja n'atusamira asimala. Oyo yekkalu bw'ati wagenda okujja. Sijja balimba mbu sigenda kuzina amazina gakwekunkumula kubanga tuli mu Serena. Kyomanya tugenda bawa show nga temugirabanko mu Serena. Kalo totulimba naddala stage bannange. Stage tulina ebintu bye twakoye. Nga ki? Tulina stage ezo ze twakoye eza buli lunaku. Stage etya gye mwakoye? Waliwo abava wano. Wano yewa. Nti bagikola eno n'eno. Ne bamuyimbi n'avaawo. Waliwo be batera amadaala waggulu ne bajja nga bakkirira. Waliwo abava mu bbanga. Tulina stage gye twagala awo. Twali contented gy'oyagala. Kubanga kati obanga toyagala ave mu madaala, toyagala afe mutuke, toyagala maama. Twagala ekyenjawulo ekyo kitwagala. Ennyonyi esuule busuuzi awo. Tetwagala na nnyonyi ekusuule busuuzi. Twagala ekintu ekyenjawulo ku Serena. Abantu bafiringa essente zaabwe nti ziweddeyo. Kubanga abawala b'oyimbira baguze dda engoye. Kyenkugamba aba temugule engoye empanvu. Kangambeko kimu Zubeda. Inze gwolaba wano mukwano. Ngenda kukola show nga temugirabangako. Wetenyeza okusuubira. Yes, neetegese mu buli ngeri. Production y'ennyimba zange twazikola mu studio before even we started rehearsals. Kyo gye ngenda okukola yaggwadda. Like 3 months ago. Kyo twagimala. Nizonka rehearsals. So kati ozina bw'oyimba waliko dancer. Just njagala nnyo okuzina. Sibeeranko dance, but I love to dance. Bwe mpulira endongo. Sasa westawo kona dance naturally njagala nnyo oku. I'm a happy person. Okuzina kujja naturally. Waliwo wakuzinirako. Sikusomanga ko sigenda ko mu smart dance classes smabiki. Kati kano go to one yagakuwa. Ago nyina ba choreographer bange ku team yange. Aban training kale oyinza okuba ng'omanyi ozina naye nga byozina biri nnomo kale nakufula professional nakwongera muntu okola bwoti kati no be perfecting. Naye yagala ozina bambi. Njagala nnyo zina ate okuzina kwonna nkwagala nnyo. So kakati naye karo Zubeda. Amanyi okozesa mangi ng'ozina. Amanyi nkozesa mangi. Tokowa. Kati mwe kyemutamanya sikozesa manyi mangi. Engeri gye mba trainings buli kimu nga nkimanyi ate nkozesa amanyi matini. Naye gwe oba olabanga amangi. Ndaba gye tulabamu
gyozinamu ne tugamba kaluwana ddira ku luyimba olwokubiri. Goba olabanga amangi naye nze mbasikosa maanyi mangi kubanga mba nakitraininga. Kati mba nkonako bukomi ninga golaba bannange. Kati badansa bange bancomplimentinga kuba babeera bo bakosa amaanyi mangi. Kati bw'omushyira nga kyegasse bwe kifaanagana ng'ekiri very energetic. Because bo balina nzina kyekimu nabo. Yes, but sizina nnyo nze. Nkonako bukonyi. Kati ate okuyimba ko kyewajjiramu. Like wajjiramu kuyimba nga tojjidde mu gamba nti nno bangenda kuzina ngenda kukola biki naye ka specializing embeere wano. Obuuza ki ekituufu? Nti wajja gwe oyagala kuyimba. Waliwo abantu abajja nga njagala kuzina naye kansookere wano mu kuyimba. We naafuna yonna gundi ennungi ngende enzine. Beta. Choganyaga va mukime malenzire mu kuzina. Waliwo omuntu nga yajja nga azze kuzina. Namaana ayimba. Aze najja ndi muyimbi just nengatako okuzina. Nanoonya kino ekinafuula unique ng'omuyimbi. Ekinafuula okustandinga out. Mba nange oyo omwana nayimba bw'akola ki? Bw'azina. It's a unique thing to do. Nakikolerera. I worked hard for it. Over years back I went to mastering. Kati okuyimba wasookerawo? Nasookera mu bandi. Oyimbako mu bandi? Bano za live band? Live band. Ezo. Naye bulijjo njagalayo omwana yayimbako mu ezo live band. Omukolere ki? Basasula batya? Bannange nakuba hustles beedandeka. Tubafuuwa wano nga nnyumiddwa n'enkuwaayo oba mujja ng'olwedde bagenda kukusasula oba gwe naawe oba onoonya talent. Bagenda kukusasula of course. Ni kati nze nayimba ate mu bandi nga band almost bino bya urban bands byakatani. Njuka beerangayo local bands ezasookawo. Ezo ezabeera mu New Life ba. Local bands zisigambye ba. Life bayiriwa. Andi badde njagala kulaba bukulu bwo. Naye olaba ojeeganye manyi yakubirako live mu New Life ba. Aba mukulu. Aba yayimbirako ab'ekimeeza. Badde okunyonyera waliwo band ezino ezasookawo nga walaba zi Equals Production. Like ba Afrigo bayimbanga bandi oyali our cultural music, like traditional music, bizizasokawo. Then as live band music grew, ne wajjawo bands empya nga wala zino zi Abeka bandi, zi Janzi bandi. Kati Janzi bandi emuze bandi ya inspiringa okuyinga live band music. Nagenda ngaenda babe bakola ninjigambo yimba boti kabo bakolanga covers. Bali bayimbanga original compositions abasokawo. So for us to come and say doing covers, atuyimba music aba westerner nga their covers. Kati ezo because we were new in the business. Sente zezabanga nnungi nno. Twayimbiranga emitwalo emisenga 5 mu bbaala nenga muli abantu nga 10. Manyi nti gwe wekka. Nedda amanga muli abantu nga 10. Kati nga mulina ozigabana. Polika ebyuma transporting them mulina boosi. Nenga omugata ne mukwa emitwalo 5 buli lunaku lemisenga mulina gigi lemisenga 5 mu week. Ngo survivinga. Ngo okigattawo. Ne bangamba baba bakwana abajja okulaba live band. Buli omu bamukwana bakwana. Vako ebyo naye mbu ekyammwe. Mutuuka mulingo omwana yajja kuyimba live band nenga ate alinga gwe bakozesa. Ani amukozesa? Babosi bamwe ababa baleeta okuyimba. Ate bamani babatunda mu mabaala. Nina n'omwana wano juzi yakankonamu. Alina bandi gy'alimu naye agamba bamutunda. Babosi be like omuguza bana abagagga babeera mu mabaala. Lwaki obeera ojja mu bbaala ng'ozze ggula mwana wa bini po ky'okulaba bandi okunyumirwa? Mukwano bajja ate ne babosi baba bakimanyi. Ng'omwana oyo olumala oyimba balina omumuwaayo. Waayo ki? Osente omugagga aba yasasudde. Kakalo bakambaza bulungi kamaze okuyimba ennyimba zonna kazimazeeyo. Nze simanyi bandi abo ze bayimbiramu because ze bandi yange nze yali manager waayo. That means ze yali ayinza okutunda abantu abo. Boss wange yabeeranga too busy to be part of it, but he was the investor. So I was the overall manager of the whole band. Kati wemanga saatunda mwana yenna ezo embuzi banywa bazijjawo. It's not true. It's not true. It's not true. But of course, people who come to watch people in the band, everyone has different
alina kyayagala ekyawukana ku kyomulala era waliwo akulaba nga wekyanga n'akwegumba. It's up to you to say saagala because buli omu ku nsi kunaakwanibwa. It's just about you saying saagala mukwano. Buli omu naawe wooli awo bakwana n'atunda ekintu kukubo nga atudde awo kasikasi olina bayinza omukwana. As long as kuolabiseeko men or women, we don't have control over nugo wegombe sometimes. So it's up to you to say mbwa munange nze sikwagala. Okitegedde? So tebiriiyo obusente bwe butono. Obusente bwabeeranga butono nekati bwakyukamu. Nze nkimanyi sente za band kati zakyukamu because now I hire bands to work for me and I know how much I pay them compared to how much I used to be paid. I know that sente bazongeza. So embeera sindi musisinkana ddi? Otegeeza ki? King. Like when like did we musisinkana ddi like no meeting? When I was in school, I used to love Cindy a lot. Nga nemba nga maiminga enyimba nga maim her music. So when nafuna chance okuyingira ebiduula naye nga nkyasoma nenfuna chance ne meeting Cindy. Na meeting abayimbi bangi. She was one of them that I met. Nga nolwakutwalayo? Nagendanga ne bakwano bange mu biduula. Omuyimbi nga bali batiikedde ng'ogwo omugambo otya ng'ogenda n'omuganjagala? Nze nalinga kawala akajagujagu nga mbeera smart nga nemba siri wa myaka egyo nfaanananga ow'emyaka egyo gina okuyingira ki nga nyambala according to what people should look like abayingira ebibbaala. So I used to pass very easily okuyingira amabaala somehow nga nengeri gye nabeera nga kajagujagu. Kati nga backstage oyingirayo oti? Si backstage, mabaala tabeerawo backstage. Let me say a club, let me say go to Club Silk nga Cindy jai tabeerawo backstage. Era namulanga ku stage nga making sure abayimba nyimirira awo maaso akulabe nandaba nempogala nyonyonyonyo. Kati wolaba omuntu ku bbala lino neriddako ngera kuli maaso awo ng'omuyimbira kuli awo maaso. You have to start master their faces. Kati gwe wabazanga bbala mwana aba? Exactly. Nemberawo nemulaba nempogana nandaba. I make sure she sees me. Kati wamala okuyimanga yanenjogerako naye. Kati of course adda okulaba ng'owogana nnyo asiwagamba mumuleka ajja akole ki ambuuzeeko ngamugamba you're fun, I love you, bichi those things. Kati I don't think she ever forgot my face. Kati bwenyingira live band nga maze okusoma, she still knew that girl eyalinga ayimira maaso awo nakwaki naleekana ng'akola ki ng'ayimba. So I would invite her to come and support me also because nalinkola nights biri at Roma Bar. I used to have a karaoke night, ey'okuyimba music, like karaoke music, ne live band night. So I would invite her most of the times and Cindy would come. Yes. Nga star, but she would come. Nakuwagira, nayimbira abantu bokubwerere. Nachiringa awo like the whole evening, nayimbira abantu karaoke, then live band naja na featuring. Like, okay, they would pay her, but almost ibange ekyobwerere because I could not afford her. Yes. So she was there for me. Kuvadda nga buli mwetaaga abeerawo. Awo nga nyingira live band. Joka when nayingira ne music ne nyimba my first song ne kubayo ne musaba ne collab ya nayo najimpa. Bambi. Yes. So I just met her when I was that small girl and we are here and she's still there in my life and Ocha mwebuzaako ne kati paka kati. Mwebuzaako of course ensi yatugabana somehow because bwe mukula you all get very many responsibilities. Bichuka muko. So mwebuzaako here and there which is now a bit less than before. Kati owulira otya ng'oyimiridde ku stage yemu ne Cindy gwe wayimiriranga wali eri n'oleekaana akulabe naye nga ku ssaawa zino bw'okuba akwatirawo bw'omugamba ekintu ayagala like mwogera kati na muyimbi na muyimbi. She can also tell you that she loves that I'm strong because I would be intimidated singa we musanga mbeera nga nkwekinga ninja but ye unya nti we musanga ku stage sebo nange nyimba ndi bwenti no muziki nabalaba kate mututti kati nawe alaba mbasita kati nawe unatiiranga nemwebuzaako ne mugamba kati akayimba kafaako mba kayimba ndaba tebivaayo nkolenja nandage engeri okayimbamu kati we musanga ku stage
n'omukuba omuziki nange mbeerawo enti mba sali kali kayangala kabeeranga like feeling eyo ebeera etya like nga olina omugaggawo gwe weegombanga nga kati mutula bagagga babiri ne muteesa. I think it feels good. I feel like it feels really good and kyeyongera okumuwa respect kubanga omuntu okuba nti wamulaba that edda nobanga oli wano nga naye akyaliwo kikingolaba omugagga kubanga even money ziggwawo naye omuntu asigadde in the industry for all these years and they still apply even now. So bedda si kyangu artists sing and go. Naye Cindy oluzaalagawa. She's not going anywhere. She's still here representing. Okitegedde. She's still here. Mulala. Naye naawe mukwano kati olinga atazaalangako. You're looking. Thank you. Azadde abeera afaanana atya Zubeida. Munnange. Abaana bazaala ne bagenda mu depression. Waliwo n'abamu nga buli kimu akirina ssente azirina buli kimu akirina naye okuzaala ne kumulyawo. Abaana kyatalina. Abaina kyatalina kyatayagala mbagamba. You know, us women, when we give birth, you're looking for very many titles. Those titles can depress you. We become or a sense of entitlement. Kuchi. Ku bintu bingi oba oyagala kati kubanga mbozadde mbobeere muka gundi. Automatically kubanga amuzaalidde omwana munne oyo muka gundi. Who said? Mama wa mwana. Mama wa mwana is okay naye muka gundi. Kati oba oyagala obeere mama wa mwana obeere muka gundi obeere simanya muka mwana simanya obeere simanya ate oyita bata obeera nyazaalawo kati obeera muwala wange obeera muka mwana ebyo byonna you're fighting for all those titles and it's not so they depress you. Twalako kimu kati wakola otyo byewala. Nze neewa mirembe Zubeida. Nze ndi mukoye mirembe ndi mulala nnyo kasa nafuna ekya title of a mother chicha mala for now. Ebya mukagundo babu bichite bichanko tebinkwatako. Bikwatako. Naye just yakasira tekanatuuka. Toyinza kwewadde. Kati siri toyinza kweteeka mu stress. Ate siri birwanira nti mbibeere. Ekitegedde I'm playing my part. I'm playing my part. Akasira wekanatuuka. Yes. Naye nga obufumbo omanyi waliwo ekiri ku internet yo. Waliwo abantu abalwana obufumbo waliwo na obufumbo bulungi. Bulungi. Temutandika kukuba obufumbo buli saa kulaga abantu. Bubi teri buli aliyo nti mubi. Bufumbo bulinga business endala okuyimba lwo abaavuddemu nga yagamba bigaanyi. Waliwo abakwenyumiriza afunamu ssente ze. So toyinza kutanga kukuba industry n'ama nti okuyimba temuli ssente. Waliwo abakutenda nti makula. Nga bali okay. Waliwo n'abaga atombuulira. Wagaana. So leero tuline Carol ina shock Serena. Lwaki walonda Serena? Management yange yagamba mbu endala wano all these other venues abantu abayinza okujjawo mbayimbidde for all these years. Kubanza buli kivulu babadde nga bantimba. Buli kivulu ekiri mu kisaawe mbadde nkola ki? Abadde okikuba. Nakati even last week nadde ku kivulu nga kiri Lukogo. Even last week nadde ku kivulu nga kiriwa. That means bafani banga bajja mu ebivulu mbayimbidde over and over again. Banfunye. Tebalina kye bakubanja. Banfunye mbayimbidde nemba wa performance ne stage goddess from giving them nice shows. They appreciate that Mruwenzija I deliver. Yeah, you deliver. So ina fani wangu oyo atandaba. Ataina wajeno. Nenga fani wange. Togenda musanga ku beach ebo balanze Galaxy zinajje. Togenda musanga nti balanze Spice Official ajje. Naye nga fani ki? Fani wo. Nenga omugamba tutule kwa Lika Serena ajja kujja atule. So no sala nabo obaweyo chance. Kamba weyo chance. Bawe show nga bali jeba kati oli omugamba bane Kara bambi yakula clips ku TikTok kotakola bangu live just alinze company ye ku booking gye bakwere end of year party alioka akulabeko ate jja oyimba enyimba bbiri obudduku ne wala wogenda takufuna chimala exactly. So no sala wogituwe ku Serena. Yes. Omulundi guno ebigamba abantu bakwogera ko biwulira ngachi mbu show wajitadde mbu
si bafaani bo mbu like si be bantu b'oyimbira wakiwuliddeko naawe embabuuza ate otya ne baŋŋamba liida abangasho bagyeraliikiridde nange ngyeraliikiridde nga bo nange ngyeraliikiridde nga bo because you cannot be comfortable if you're looking for something good. I think we should do away with comfortability in our country. We should stop being comfortable. No gamba mbuno munange nonze nyimbira abantu begundi. Who said? Bafaani be mbawo tebasobola kujjawo. Ene betu babyogedde ku gwe ne ku Spice babyogera. I think we have fans gwasalawo wobatuuza okubayimbira. Kifo kiba kifo. Ekifo kiba kifo. Gwasalawo. Gwasalawo n'ogamba nti leero ka mbatuuze ennamboole. N'ogamba nti leero newe bajja nga tebajjuza nnamboole naye gwe abasazeewo ekifo ogenda okukola ki? Ate abajja be baba ababo. Be babeera ababo. Omuntu akwagala yeerekereza. I'm telling you for a fact. N'agamba kangende mpagire kalo wange. Singa mbadde simbangako ku Serena mwandigambye mbu tewali muntu wange n'omu. But I've been there. I think I had the most company party bookings last year. Wow. Because artists tukula, many people don't know. You grow nova mu audience wet no double ate bona basigala bakola ki bajja naawe. People don't know that. Balowooza mbuno you cannot work towards being the same person every year. That means you're not growing as a person. Oyina kula ngomanya mbuno wano nva wano njagala kudda wano. You should set goals for yourself. And if you set a goal, don't sit back and relax ogambe kati ngenda kuba Serena odewa kosaliko. Oyina abanajja mu Serena. Kati nze kyendiko. I am looking for people every day. Kati nkedde wano amasaha meka. Nakubidde simu kusaha meka. Okeera. Nenga neebase meka olowooza. Okeera nti enkwagaddeko. Naye mbino obudde ng'olina sho mutofu na tulo. Okujjako ng'olina apologa. Ate nze nno Zubeda seebaka kuva dda. It's been a long time nga seebaka. Nga nkeera ku ssaawa emu. Kuba kusaawa emu nga weebase ku meka. Naye mba neebase 10 ba 11. Ozukka ku emu. Owummula ddi? Mpumula. When I have nothing to do, nze bwe mba nga sina kyakukola, let me say mu evening times, ng'emirimu giweddeyo, I can go back home and sleep at 6. N'obuuza team yange, they can tell you. I can go back home at 6 ne neebaka. Otulo. Ne manya neebase 8 hours or more. If I have nothing to do. When I'm busy, I am busy. I just grew up and just to be a responsible person. Serena tugirina mu 5. Tugendayo gikwata tugikoleza mu zonna ziraga ki? Mujendu ya sign ki? But it is also okay. It is also okay kalo teweewozaako. Baleke balowooze kye baagala okulowooza. So show abakuwerekeddeko tulinako Cinderella Sanyu. Ntayiza kubulako. Inshallah. Ne Shiba. Shiba tampere. We have no song with Shiba. Linda buli akwerekeddeko agenda yimba naawe. Abasinga. Shonga ya ndala. Amakulu gogendo yimba. Toyise bano bagenda kusooka kuyimba. Oba wano ng'ogeza okwambalamu. Weebali, but nabo tulina yimba nabo. Abasinga. Buli gwoyise olina oluyimba naye. Abamu abatalina nyimba nange be bano ba like legends of the industry. Yes, about representing some kind of music and by nature, but a bit different. Then abayimbi ate nabo twabayise, but they was perform at some point also. Yes, we are arranging something because now me growing up as a person musically, I was given very many chances. Yes, I would also want to give other artists chances. However, Serena is different. Serena kizibu nnyo okusanga omuyimbi omuto nga ayimba. Most times bakuba DJ paka omuyimbi wakola ki? Rajja. Inshallah, I'm looking for a way of having a stage outside before we go on the main stage for every artist who would love to come and perform. Yes. Kadem?
inshallah, for the first time at Serena, we want to have, if budgets allow us, we want to have a setup outside before the main show inside. It will also be the main show because most times bagana abayimbi abato okuyimba ku main stage. So upcoming we shall be watching them. Most of the people who will come for the show, those who don't want to go in and sit and have nothing happening inside can stay out and watch the young talent, which never happens at Serena. Exactly. Outside, interacting, doing that, you can watch. Every artist who wants to showcase, by the way, I'm okay with it. Yes. It's okay. And the funny thing is, that outside part, it will not Kapia because it doesn't happen. Yes. Like how other artists do a red carpet thing and come and take pictures. Me, I want to put there a performance for young because most times people come, never be on a board. Yes. So they'll have like yes. But it's also going to be in a way that you have to be able to actually perform. Because we want to make it like also maybe half live band, like almost acoustic, that you can actually perform. You can actually sing. We shall put some CDs, of course, but not changing you. What would live band? Like, wouldn't you love that? I would. Wouldn't you love to find like such a cozy environment Ngozeku concert? Kugambe kapia. Imagine. In fact, we are even planning. Because oyo mwala yani? Yes, bayana yo mwala aline enkwe. Alabika wankwe nnyo yo mwala. Alabika wankwe. Kubanga nabyaweereza wano. Oyinza okugamba twemanyi nnyo. Otegedde. Akutaddeko amaanyi mangi gesitategeera gavaawo. Nakamulaba leero naye amaanyi galina. Olabika abantu bannayuganda yeefuula akumanyi nga takumanyi. Nebuuza kuba tekukikolebwanga ubayida. Nekisobola okuba nga si kya ssente naye ng'omuyimbi yagambye kino kyenjagala kubeera unique. Naye maama erinnya lya Visi olyanguyizza. Muwala gwe. Olina enkwe. Mbuye main sponsor. Ani yasobola kikola? MJN eri omu ku ba sponsor. Wazze naye. Tonsanze wano bwomu. Afa nno ye. Akutemako ekigambo. Taata agenda kumala wano nga tuggyeko kamera akugaye bituufu. Anyway, so yeah, njagala painting abafani bange picture of what they're going to find at the show. Baleme kulowooza it's the show they've been seeing every day. It's not. Okay. So nga tumaliriza Karo copyright yajja. Tusuubira kati ng'abayimbi mwe mugenda osooka n'ogibenefitingiramu. So kansuubire kati mwamaze okuteekateeka ennyimba zammwe ssente mmeka ze mugenda okuba buli omu yamaze okubanga kati tukozesa oluyimba lwa Karo mulina omusasula. So kati embeera eri eti abayimbi kati gwe kyakugwa mu matu. Essanyu. Yaddeko kati ng'omubi omweru. Copyright law sounds good to me. Nze kyemanjire kimu. There is no way responsible artists oba omuyimbi ow'amagezi asobola okulekawo emirimu gye agobe ekintu nekigenda tubenefitinga as an industry. Because we've been seeing Eddie and Shiba even Cindy running around every day looking for the copyright. I don't think they're doing it ng'ekitugasanga abayimbi. Ne industry at large. So nyinza okuba nga sikitegera bulungi copyright. Sinafuna budde because ebadde marathon. But I'm sure bonga baba bakiwako bakola ki bakitegeera. So just tulinze next directives nti bane buli muyimbi kola bwoti so we can start working on the copyright law and how it's going to be working. Otherwise, I'm with them like 100% because I know they cannot waste their time chasing ghosts. Yes.
emmere eri etya enteekateeka y'emmere eri etya mmere ki afe abaguze emmeeza y'emiliyoni 3 of course emmere gyeri there is a platter 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 and a bottle of your choice okay a bottle of Belea or a bottle bannanga badde bayomba nga tubagamba tebo akonfaminzi anti badde bagamba nti emmere tebagibawa muserena ate nga babasasudde tebo wangi tebabawa mmere ku tebo ate nga babasasudde njagala okukakasa buli faani wange agenda okujja ku show yange inshallah bane mukama atupatireko Zubeda because I want to give my fans the best experience ever I want because client bafe complaining kweze meza nagamba naye otuukaawo bambi ne bakuba ki n'onyiigira ku mulyango before you even sit down to watch your artist agenda okuyimba nga wamunyiigidde dda engeri gye bamuyisizaamu bamukutte nga atatali wa tebo yes ababuuza tebo yaabwe bamubonyaabonya yes so buli kimu kigenda kuba taratibu mukama atuyambe bafaani baffe bonna njaga kuwa linnya lya busiraamu mpulira oluwalabu lukulimu olwa inshallah mashallah olina wobeera boogera lusiraamu baawo wuuyo gwentamba naye bamuyita Shafiiki bambi mwebale mpola mpola mulaba ajjirira n'ebino ebintu by'okwegaala tugenda bimujjamu ebyokukola ki ogambe mugenda zina mwegaali tugenda kwegaala ate sigenda kwegaalira mu sharia mugenda kwegaala nate nsobola okuvaawo n'enjambala nembate nga ndi mukyala mukakamu nemba nga ndi mukyala mukakamu kati okitegedde mama mbonsobola walimba nkola nate wenvaayo ate nfuuka omuntu omuki nga bwendi wano nti nyambadde empale empanvu saati empanvu kamera gitambuza alabe mbuno nsobola okwambala engoye empanvu nti engoye empanvu ndi kumpi na ziri nnyamu abbugu muli mutta ntuyana tonandaba kulaba endowooza omubiri gukusiibwawo mpulira bubi awo yaga kweyambula soko oyita abantu obabulirewo we bajja tickets then dress code nalabyo gisimbyeko essira abantu bange abalungi nga 29 guno omwezi May please come through and support me obadde oyogera kuba bridals banguleko ku mmeeza obayise bridal Gibbs Bridals Gibbs Bridal hayi mmeeza oginangira nayo kati Zubeda bannange ngenda bagamba simaja ati meza ze yazigula sasula naye mbadde nkusaba yakusasula mmeka yansasula tebo 3 ne baganda be nabo bagulayo abalala ojjukira thank you very much kati mbadde nkusaba n'aballo banzijukiriza obutira kumanya awo abantu bo agambe nti Gibbs Bridals nti gundi wabuze mbu tujje ddi Zubeda yogera Gibbs Bridals tujje ddi tukime sente z'emmeeza ate abalala oyo mugagga yeka goyina Zubeda tewonna bwona obamalawo abalala tunaabaguliza awattemu ate waliwo sheddako yawo gy'omanyi zonna ezidako tisisho nedda ngamba mu meeyaawo abaddako bonna sisho amakulu sho y'omwaka eri emu nedda gunsinze mbadde ngamba mu mwezi gwa Meeyi ogambye ate kati waliyo sho kyendala ngambye awo wennyini awo ezijukira abafaano bange abalina zisho nedda gye bali nonsobola n'oboogera amanya gaabwe nga maze okuyisaawo eyange nzisaawo eyo bali baveeko wabagambye edda teri sho teweetonda kalo eyo ye sho sikaya tunaalwoza Zubeda mbu abalala bagenda kukaaba bukaabi agenda oyimba naye kalo wabingambye nga tutandika n'endowooza osaana Zubeda ekisooka mukazi busazi wa kigamba linga Sumaya ye Sumaya bamikwano bati basala ekigambo temubeesembereza temuya nyo boogera abantu batabuzi kigambo ekivudde mu kamwako ate kati yakinziza gwe kenyini ongambye tebo zonna tuzitunde abasiteri sho ya mwaka ndala bule waliyo sho nga kala amaze teri kavuyo teri mbe yayimba bwazina abalala mbo bayimba buyimbi alimba Zubeda kaloleka leka tuyiseeko
tekatya nnyo bantu bootyo amanga 29 waliwo omulala ayimba n'azina gye bali amanga 29 guno mwezi mbadde mbasaba bannayuganda bambi mujje mupagire Kampala Serena Hotel tickets amitwalo 15 table 3am and 5am you can 3am ne 5am aba 5am bagenda tuulawo gwewaguze ya mmeka yaguze ya 3 ojja funawo otuula Serena batadde mu paati endala nedda 5m mulimu mmeka bo balina entuula yaabwe eri different visi yaguze za awo wennyini visi ye table number 1 yajesooka 5m visi yesijja ku visi ye table number 1 yajesooka kubanga tutandika ino show n'agamba nze ndi table number 1 ge mazima kati bala abalala ababedde bange basasudde z'ettaano bangi nno kati ababedde bange abo beba nezibala tugenda kukola show nze nkulayirira ekyo weeri nkeerawo nze nkulayira show tegeera kubeera yakabinga sibalina bannayuganda mbegayidde mujje tukube endo naddala ebiri ku red carpet awo tubyetaaga nnyo awangolaba abaana nga balati wizi because they can sing nga bayimbira alina akayimba akapya imagine nga bali bayimbira amawimba wawe muyingira abayimbi abakabi nga bagayel will ne just know buli fani wange azze ku show yange agenda kubeera first wabweru bw'aba ayagala kubali wabweru kulika nani bangi nesigamba nti fani wange azaawo would have paid any less money okulaba omuyimbi oyo okitegedde I'm just giving chance to artists who won't perform inside wabeera packed ate other artists haven't given those artists chances mu Serena naye nze engeri gye nkuze mu industry nga nange bampa chance I don't want any artist to feel like lwaki nze nyimbidde wano because fani wange agenda okulabira ebweru mukwano gwange yazze okundabawa munda kati abaki abawagizi bakalo mukeere wabweru waliyo abayimbi abayimbi boolaba bulijjo era nga nabo baagala bakuyimbira bulungi gye bali wabweru yes munda wajja kubaayo abayimbi be yakola nabo kolabo as simple as that kitegeeza buli gwataakola naye kolabo agenda yimbira bweru Zobeda yayina engeri gyakyogeramu nga si wakolako ne Kenzo kolabo yes wa munda kalo nantongo mulina kolabo awonye ebweru wa munda kale singa twamaze interview nodda naye obuzibu nalemedde mwene ntebe abalabi abanalabira ebweru bamanyi be bagenda olaba ebweru nedda wetuyingira munda abaliyo bwe wandiika enyimba za kalo owandiike ne beyakola nabo kolabo be bagenda oyimbira by the way it's going to be abantu batudde Zubeda it's going to be eno tulya plata ngeno bwe tulaba abayimbi exactly wabweru ngweno bwogeya bwe mukola ki twetala tukola ki no naye gena kubeera cocktail setup by the way wabweru it's a very good setup very corporate very corporate yes bagana yimbira mlongo nedda wano outside as in the parking as in mu parking munange Zubeda mukazi mutamu omulabira wa kyo kisaawe ekya munda kati olondako nti kankere n'ekyo wabweru nkirabe mpaka shetufu wetandikira just agala bafani bange abakedde okwebowa be bagenda ogira nga batujjako lwakuoyinza okuga nti atwebowa tenetweboyera ddala it's impossible buli muyimbi wano mu Uganda wakabi ate nze nga yes so ne bwayimbira awo era agenda kuyimba ebyakabi so kati oba tunakiweereza tuti ekyo kati mpeereza ntyawo abewabweru ababulamu bamaliriza nga tuyingira mu quality oyagadde tuleetera bizibu kalo akati empeereza yafaawe begeyako etya kati bapukayingi wabali
tukyanoonya anyway tugenda kyadress kapa tushasiwe kyokka kyatandise bulungi kino ekintu naye zibeera gyakitutte simanyi tandise bulungi nga zibeera ndagambwa antegedde wabadde toyagala bantu bangi ku stage yo watannatuuka nedda stage serena ogimanyi gwe omutumala gagigendako nedda si bwe kiri quality ya munda kiri kati kankinyonyole mu butuufu bwa zibeera tokaka zibeera tokaka zibeera tandise okokaka nga we mukyali awo bwokyala boba akasawo tokaleseka oba simyewo zibeera atandise okukyusa ebigalagaso yaffe zibeera tonkaka zibeera sho nnungi nnyo nnyera abantu bagenda yimba ogenda kwambala soko gamba abantu ennyambala mwambale nga engoye ziyambale zikukkiriza okwawula nenegazi yajebegazi yeyo timpewo tekuyitamu sineegaziya nno kimala wano nja sinkyagezaamu kuba nsobola okusingako wano okitegere yasi ndikulagamu omuntu bwalina okwambala olina okubanga empale yosobola okukola bweti kubanga tugenda kuwa omuziki nga wakuzina bwe mutyo kugaziwa kuva webaze paka kyova olaba Zubeda ngambye mbuno njagala omuntu asooka abeereko wabweru banywemu balyemu bejjeko empewo gye bazze nayo kati bw'oyingira munda ng'endoogo etandise nga sheetandise togenda kutuula wansi nze nkulayirira togamba ndongo nga sheetandise endongo sho weetandika ojje omaze okwejjako ebizibu eno muntu amakulu tuyagala ebizibu oyagala ebizibu byonna biggwere ebweru kiwedde so jangu n'ebizibu byo waliwo abagenda bisooka bikomalako oyingire mu she entuufu ng'ebizibu biwedde 29 omwezi guno Serena tuwagire kalo bayi kalo tokyalina kyoyinza kwebuzaako kyekyo bwe toba okitegese ekintu kyo ng'oli wanjawulo nkwagadde amazima ogataddewo naye abaana bajjaawo ne banoonya we bayimbira ku Serena batyo baga anti stage tonnagituuka girinnyako ate waliwo bakola ki kati gwe ekyo okikoze mu lwatu ng'okyali mulamu oyawudde abatannatuuka n'abatuuse as simple as that musibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.